Omuyimbi Alien Skin Kaweddemu poliisi emunoonya lwakukuba gaali ya Fik Gaza pepper spray. Ate mu mawulire amalala waliwo abasitudde olutalo ku kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi n'ekigendererwa ekyokusuula Buganda akatambi nkalina mu maaso awo. Ago n'amalala genkuleetedde wano ku Jika Media. Subscribinga, likinga, commentinga ate tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidadi sanna. Wasuza otya, ogamba otya, kansubire olikiriya. Ntandise n'amawulire aga Alien Skin ku nsonga ez'okubeera nga baali wali ku Zina Awards ne bafuuyira eggaali ya Fik Gaza pepper spray. Kakati poliisi eyagala kumubuuza kanna n'akataano kuwa gye yajja pepper spray ono. Nkusaba olabe akatambi kano ng'omwogezi wa poliisi agezaako kubeera nga atuwa information ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi nnyo. Ensonga za Alien Skin zaali awo mu Kampala n'emiriraano. Tusobola okukola follow up okufuna okumanya complaint eno oba bagiina, then basobole at least balina okumusamuninga then bamubuuze. Naye nga ne bano be yafuuyiridde gundi tetusobola genda wala nga tebavuddeeyo na complaints zaabwe na kufuna medical form then tulyoke tufune engeri gye tusobola okubuuza Alien Skin nga results ziraga nti bano yabafuuyira pepper spray. Okay, so pepper spray muzze mulaga nti mwali mu bantu, naye pepper spray kikaaki kubanga ebitongole ebikuuma ddembe tulina stores eziri classified mwe tutereka ebintu ebyo onfuna bulungi, era tewali ngeri pepper spray n'ebintu ebirala bye tukozesa tiyagaasi obukanista obwo engeri gye bisobola okuva mu classified store kubanga mulimu emitendera. Disitulikiti ki efunye pepper spray, efunye tiyagaasi bwati ne bwati, onfuna bulungi. Era kyobudolaba nti n'abantu ba bulijjo tebakkirizibwa kumala gayingiza pepper spray tiyagaasi mu ggwanga kuba ebintu ebyo bibeera biri classified. Munfuna bulungi, tomala gasi. Mulimu ensi kati ezaakulaakulana kubanga bo balina engeri gye balondoolamu enkozesa ey'ebintu ebyo omuli tiyagaasi n'ebirala onfune pepper spray. Era tebamalaga mukozesa. Okay, kubanga kakati wano Uganda okkirize pepper spray okuyingira abantu bamusuubule nga bwe baagala. N'ababbi kennyini abassi, abatemu, abazigu bajja genda bavumirire pepper spray kubanga tosobola kumulondoola. Bamukozese bubi ku nguudo, oli ali ku bodaboda bamufuuyirire then bamale bakole ki bamugge. Nfuna bulungi. Kati tulina kusooka kufuna pepper spray gwe mwogerako afaanana atya, wa kitongole oba wa bulijjo oba yayingizibwa mu bukyamu oba yakukusibwa. So kiba tusobola okutandika okukola ki okumunoonyerezaako. Yes, ono ye mwogezi wa poliisi ndowooza mumwewuliriddeko Fred Enanga akakasizza tibakyakola okunoonyereza era na Alien Skin essaawa yonna bajja kubeera nga bamusamoninga babeere nga bamubuuza akana n'akataano kuwa gye yajja pepper spray. Ekyaleeta bino byonna ndowooza mujjukira bulungi wiiki ewedde ku Zina Awards olutalo we lwabalukawo mu makati ga Alien Skin kwogasse n'enkambi eya Gaza eya Fik Gaza era ng'omukono gwasumulukuka okkakkana nga eggaali ya Alien Skin ekubye eya Fik Gaza pepper spray. Ndowooza mwewuliriddeko. Kati nno mu mawulire amalala kigambibwa waliwo olutalo lwe basitudde ku kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi. Njagala olabe kano akatambi ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongere maaso.
waliwo akantu akagenda mu maaso mukawulirize waliwo akantu akagenda mu maaso waliwo ayagala okutuvuga okututeeka ku point evoola Ssaabasajja Kabaka era kyayagala akantu ako Museveni yakaagala ng'ayambibwako Mayiga tutandika okuvoola Ssaabasajja Kabaka direct ekyo nkikubuulira era waliwo abantu abamu bavaayo lunwe ne bavoola Ssaabasajja Kabaka waffe leka nkubuulire gwe wenna ali mu struggle eno ng'ogamba mbu Ssaabasajja Kabaka struggle yo tagimanyi olimba omusajja n'avaayo n'agamba tetubongoota omanyi Kabaka Ssaabasajja ayogerera mu ngeri alinga Kyagulanyi osegedde n'amala n'avaayo n'agamba twagala kumanya abatta abantu baffe nga 18 yagamba tugenda mu kaseera akazigizigi akazibu twagala kumanya abatta abantu baffe nga 18 ne 19 twagala kukimanya Kabaka ne bamuweerawo obutwa mwenna mwabiraba kati omuntu agamba mbu Kabaka tali ku saidi y'abanyigirizibwa oba olimba naye Katikkiro Mayiga Ssaabasajja avuddeyo n'agamba n'ayogera ku baana abagenda mu mawanga g'Abawalabu nga bava mu nsi yaabwe erina ettaka eggimu osegera Ssaabasajja avuddeyo n'ayogera ku situlago zaffe n'agamba Obwakabaka weebuli naye bwakola ki tebuyina buyinza kyategeeza bwawambibwa osegera kati leka nkubuulire ffe abantu nga ffe Abaganda yeffe tufuula Ssaabasajja ow'amaanyi nti akaseera buli wayogera ekigambo ne tuwuliriza tugamba Ssaabasajja ayogedde naye Katikkiro no Mayiga yajja n'akuba waako ayagala okukakubaako Ssaabasajja ayogera ekigambo Abaganda babirabe bulabi Museveni kyayagala kubanga Museveni amutya nnyo ekyo nkikubuulira amutya nnyo kati waliwo omuntu ayagala tuvume Kabaka naye nga tumuvumira mu linnya Kyagulanyi mu linnya lya people power mu linnya lya nkyukakyuka okawulira baagala okuteekawo omukululo oba olusalosalo wakati wa Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka baagala okutwawula baagala okugezaako okulaga nti Obwakabaka tetubuwa kitiibwa Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka tubuwa ekitiibwa bulungi nnyo naawe tukuwa ekitiibwa naye Katikkiro oyo Mayiga nedda tetumuwa kitiibwa era Ssaabasajja yagamba ye talina buyinza omanyi otyo oba obutaba na buyinza oba Obwakabaka obutaba na buyinza kitegeeza tebusobola na kukyusa position z'abakulembeze babulimu omanyi otya oba oliawo nga kye yali atugamba Ssaabasajja omanyi Ssaabasajja ayogera alinga Kyagulanyi alinga Ssaabasajja boogerera mugundi akubulira information naye ng'olina olowooza nnyo okugitegeera Ssaabasajja yatugamba tayi Obwakabaka tebulina buyinza omanyi otyo oba Obwakabaka mu butaba na buyinza nti tebusobola na kukyusa position z'ababulimu olowooza otya tetubongoota olowooza statement ezo zitegeeza ki Ssaabasajja ali naffe era omuntu yenna amuyisaamu amaaso mbankubulamu ali naffe endwala gye yalwalamu yalabibwa n'engeri gye yabonaabonamu tewali ataagiraba Ssaabasajja naye yalwala n'ensonga ezamulwaza bw'oba olina amagezi waziraba osegera kati omuntu yenna gamba mu Ssaabasajja tali ku ludda lwaffe tukitegeere nti Obwakabaka bwaffe baabuwamba era bwawambibwa era kati ssaawa zino Ssaabasajja ajja n'akola statement bweti Mayiga n'ajja n'agiyiwamu amazzi ate ye n'ayogera birala Mayiga olulala yali eyo bunyolo ku bino ebyamafuta n'agamba musimanyi mukolagane ne gavumenti nga bw'agamba abantu mukolagane ne gavumenti musobole okufuna mu bintu byammwe nga Mayiga bw'agamba abantu ebintu bino biri tricky era gwe wenna avaayo avoola Kabaka tugenda kwambalagana avoola Ssaabasajja Kabaka waffe tugenda kwambalagana bali aba abaakavaayo okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'owabakonjo n'abakonjo segedde ya butereevu oyo nno ye Wumalu Kiseka ndowooza mubwewuliriddeko ensonga za Kabaka nno bwe zityo bwe ziri ensonga nno ezo zatandikidde ku mukulu omuvubuka ali okwo ku TikTok amanyikiddwa nga pressure awo omuvubuka oyo amaze ebbanga ng'alumba Obwakabaka
bwa Buganda ng'agamba nti ye byateekeddwa okubeera kabaka, yateekeddwa okubeera kabaka, nti ne kabaka aliko mu bukyamu. Omuvubuka oyo pressure byebyo ebigambo bulijjo byayogera. Era ennaku zino abadde asussizza nnyo okuta obutambi obuvuma era obuvoola kabaka, nga n'obulala sobola bukuzanyira wano era saagala kuzanyira wadde yadde akatambike, kubanga ebigambo ebibulimu bivoola kabaka waffe, bivuma kabaka waffe bubi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. So sobola zanya butambi bufaanaganako bwe butyo ku mukutu gwange, naye nga ky'olina ommanya omusajja yavumye nnyo kabaka, omusajja yavodde nnyo kabaka. Tetumanyi lwaki akola ebintu ebifaanaganako bwe biti, tetumanyi lwaki avoola kabaka. Mu history ndowooza ye yakasooka okukola ekintu ekifaanaganako bwe kiti. Mu history teri muntu yali avuddeyo navoola kabaka mu ngeri efaanaganako bw'etyo okuggyako omuvubuka ono. Tetumanyi biki byanoonya, naye katulabe waate gye binaggwera. Kakati ate era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamuwooninga ne bamugamba, musajja mukulu, va ku bwakabaka bwa Buganda, va ku kabaka, mwesonyiwe, oyo waffe muleke. Bw'oba oyagala okutufunamu obuzibu, gwe genda maaso oyogere, ojja kufuna ky'oyagala. Gwe genda maaso n'okuvoola kabaka waffe, ojja kufuna ky'oyagala. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga bamuwooninga. Kankuzanyira akatambi kano ate n'oluvannyuma tweyongere mu maaso nga bagezaako okubeera nga ate nga bamuwooninga, nga bamugamba kakkana, sala ku sipiidi. Ono omuvubuka asasulwa okuvoola kabaka waffe. Byonna byakola tubiraba, tubiwadde obudde ne tusirika, ne waliwo ekisukka. Muvubuka gwe tukimanyi nti osasulwa era oweebwa ssente okuvoola kabaka waffe, naye toddamu muyisa mukamwako. Koma ku ezo vidiyo z'okomyeko, koma ku ebyo, ekimala kimala. Wonna ayagala okumanya akatuvaamu ojja kamanya, anti oyagala kutumanya effe baani. Kabaka waffe tavoolwa. Ekikwatagana n'akabonero akatugatta awo tufiirawo. Mujje kabaka waffe mu nsonga zammwe. Yenna akuwa ssente ovoole kabaka waffe, ddayo omugambe azikuwe ogende okolemu edduuka, oba okolemu akeedi, oba oddeyo ewammwe ozimbe ebijja by'ewammwe. Kabaka waffe mujje mu kamwako. Kabaka waffe mujje mu kamwako. Oyagala kumanya kituvaamu, ojja kukimanya. Walijje kabaka waffe mu kamwako. Kabaka waffe tavoolwa. Kabaka wange tavoolwa. Byonna mubikole. Munoonye likes, munoonye okumanyika, naye nga kabaka waffe mumujje mu bintu byammwe. Kabaka waffe mumujje mu katemba wammwe. Musasulwa n'obubinja bwammwe. Yenna abawa omusimbi, muddeeyo mu mugambe. Abatwale muyige ebyokukola, muyige eby'emikono. Yes, ndowooza omukulu mumwerabiddeko ng'awooninga pressure akakkanye ku sipiidi, ajje kabaka mu mumwa gwe, yeesonyiwe kabaka, alekeraawo okuvoola kabaka. Katulabe era tulindirire tulabe wa gye binaggwera, naye nga ye omuvubuka bambi asusse okuvoola kabaka, asusse okubeera nga avuma kabaka, ekireetedde n'okulowoozesa abantu abamu nti oba waliyo omuntu amuli emabega, nti oba waliyo omuntu amusasula, nti oba waliyo omuntu amusindiikiriza okwogera bino byonna byali mu kwogera ebyokubeera nga ate munnange avoola kabaka. Katulabe wa ate gye binaggwera. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media, era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge, ate era osharinge. Teweerabira kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango nawuna toka skippinga,
kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwataawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa nammwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Mwe mutufuula ki kye tuli kyova olaba tetujja kukoma kubeera nga tubeebaza. Weekumire ku Jika Media tukyakuleetera amawulire amalala mangi nnyo agookya agaakagwawo gonna ogenda kubeera nga ogafuna butereevu wano ku Jika Media. Gwe kyoba okola likinga video eno subscribinga commenting endowooza yo mu comment section ate n'ekisingira ddala okuba ekikulu turninga on notification bell yo ogenda kubeera nga ofuna butereevu notification buli lwe tubeera nga tukutereddeyo video empya gwaba asooka okubeera nga ate munnange ogibikula nga ogiraba. Weekuumire mu kumanya nga oli ku Jika Media. Kale munzikirize mbagaliza olunaku olungi akuume atakuumira mpeera. Mweraba.